amanyi abataasima kwa Patrick nga omugenzi Fred Mukiibi batanudde yandika okuvunaanyizibwa yali muganda wange nga wenzira nandikira obuvunaanyizibwa abaana abasoma mpulire enyiike ema nga atandise okutulugunyizibwa olwebyebatekera okukola. Bali muganda wange alina abaana bafuba nnyo okulaba nga bantulugunya. Bampaabira omusango ku poliisi yawa polisi y'okukira loodi nga ekiruubirirwa kyabwe kuntulugunya kibalubi ate nga muganda wange oyo yali takwagala na mugenzi n'akamu nga tebakwagala naye tuvulaba omugenzi namubeerawo nnyo mu kulwala. waliwo omuganda w'omugenzi akiri emabega waliwo omuganda yani amanya Godfrey kusomesa enjoje yakiri emabega era asiba agamba bweki ateesemu sente nyingi nnyo aga sente ze zikomewo buli ofiisi enkulu ne bwodi ombulina RCC ankubira State House naye enkubira kivula nsazeewo neŋŋamba ebintu bino kambiveemu era nawadde ndowoozeza ku kyobusu ebifayiro byonna byenina ebifa wano mbikwase muganda wange oyo abe nga agenda kuba gye kyayagala kubimukwasa nabadde njagala mbimukwase abeere nga agenda mu maaso naye nga obulamu bwange buli mu matigga. Ensonga y'omugenzi Fred Mukiibi batanodde abaana be bajja mu ofiisi yange nga nze chairman w'ekyalo LC1 ne baleeta okwemulugunya kwabwe nga balaba estate ya kitaabwe egenda nga waliwo abaagala okukozesa olukujjukujju oba batwale ebintu oba babigabe nga tebayise mu mateeka. Naye bwe bajja ne mbasindika ewa Administrator General kuba nkimanyi ebintu by'omugenzi byonna ofiisi ya Administrator General yebikolako era tubadde mu nkiiko ez'enjawulo nga tutuula ewa Administrator General nga tutereeza abaana bano. Naye kyewuunyisa nti kitaabwe omu Ssemakula Patrick ye ndowooza yakozesa olukujjukujju n'obwangu ng'abaana abasinga tebamanyi n'afuna ebiwandiiko era ne yeeteekawo nti yavunaanyizibwa ku buli kintu kyonna ekikola ekitambula mu famire eyo. Naye meeting zize zituula nga mbagamba nti nedda mulinde Administrator General kyanaasalawo tetujja okgenda nakyo. Abaana abo abakayana olukiiko bw'osoma mu kiraamo kiraga nti omugenzi yalaga nti abaana abamu balina okwetondera ekika, balina okuwa engassi era nga balina okutuukirira ani ab'ekika bajja kutuuza olukiiko ebintu byabwe. Ono bya sayidi eyafunye ebintu byabwe ajja kuba nga asobola okuteekayo mu kooti okulaga engeri gy'abigabye. Abo abatafunye tubadde tubagambye nti emizigo gyabwe wegiri basobole okuggulawo akawunti, sente zaabwe zigendeko zisigaleko bazirinde okutuuka bwe balyetonda n'okufuna ebintu byabwe bajja kufuna nga sente zaabwe weziri olw'ensonga kati tebikyali mu mikono gyani egy'omukuzi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.